mu Operation Sinido, Operation Sindul, omusajja omuyindi jagenze maaso n'okulabika nti obuulyawo atongozza abayindi batongozza mukulembeze wa America gwe bayita Donald Trump bw'ati agenze maaso n'okulabika nti obuulyawo ali akitinze ku ebyo ebibaddewo. Ebibaddewo byonna bagenze maaso n'okulabika nti babyogeddeko. Trump ategeeza n'agamba nti katusuubire nti kigenda kulabika nti kikomaawo, katusuubire nti kigenda kuba kikoma awo embeera nga bwetambula. Kakati ampuliriza zibadde sawa nga 6 nga zakayitawo zolekera okuwerawo 7 omukulembeze eggwanga lya Buyindi Ssaabaminisita gwe bayita Narendra Modi n'abanga wadde go ahead esembyeyo amagye ag'eggwanga eritibwa lya Buyindi n'abagamba nti kaakati mugende mwekula ekigenyi mulumbe, era nekitegeezebwa nti balumbye location ze zibadde 9. Yes, balumbye location zimwenda munda mu ggwanga eritibwa erya Pakistan. Naye mu byonna nga tebinnaba kugenda maaso, kansooke nkuwe kino nakyo kitegeere bulungi nti operation eno bagituumye erinnya, ekikwekweto kino bakituumye erinnya nga bw'olaba Russia bwe yali agenda okulumba Ukraine yategeeza nti yali agenze mu a special military operation, bagituuma a special military operation nga bagenda okulumba wali munda mu ggwanga ettibwa lya Ukraine. Kakati n'abayindi bwe babadde balumba basoose kufuna linnya, era ne tutegeera nti erinnya balituumye ekikwekwero kye babadde bagendamu bakituumye Operation Sindol oba Sinido. Bw'oba oyogedde Luyindi Operation Sinduru gye balumbiddemu, era amawulire agagenda mu maaso n'olabika nti gatambula gonna googera ku Operation Sinduru, omusajja gy'alumbiddemu. Abaffe nga tonnaba kutegeera bye baddewo. Sinduru kitegeeza ki? Tutegedde nti sabbiiti ewedde erinnya lino lyennyini lye bayita Sindul lyabadde proposed by Ssaabaminisita eggwanga erya Buyindi gwe bayita Narendra Modi. Ye yagambye nti bannange ekikwekweto kye tugendamu tukituume Sinduru, era ng'ayina ensonga. Meeting ez'ekyama atudde sabbiiti ewedde Narendra Modi Ssaabaminisita wa ggwanga erya Buyindi yasazeewo n'agamba nti ku mulundi guno ekikwekweto nze ngeno kituuma Pakistan tugikubire mu kikwekweto oba mu linnya erya Operation Sindul. Era bakomandaza ab'amagye ne bakkiriziganya ne Ssaabaminisita ne bagamba nti kyokuba kye tukuba tugende ne Sinduru oba Sindo. Naye kansooke mbajjukize Sinduru kitegeeza ki mu Luyindi? Sinduru ke kabonero ako ke bateeka ku bakyala munda mu ggwanga erya Buyindi okwawula oba okutegeeza marital status yaabwe, mufumbo si mufumbo, ako ke mutera okulaba wakati mu byenyi. Kaakati ndowooza abalaba firimu z'Abayindi abatera okulaba busoopu bw'Abayindi mulaba nnyo abakyala abo abalina obuntu budooti wakati mu byenyi byabwe, obwo bayita Sinduru oba Sinido. Kale katukayite Sinduru nga oyinza okayita mu Luyindi. Kakati ke kabonero ako mu Luyindi kali famous nnyo mu Bayindi nti omukyala bw'akeeteekako omanya marital status ye, mufumbo oba si mufumbo. Kasitula balina Sinduru totawaana, kasitula bolinga alina kasinduru ako totawaana, omanya nti oyo ali taken. Kakati lwaki Ssaabaminisita Narendra Modi yasazeewo bakozesa akabonero ako ak'abakyala akalaga marital status yaabwe mu society y'Abayindi olw'ensonga nti obulumbaganyi obwakolebwa ku ggwanga lya Buyindi ng'ennaku z'omwezi 22 bwamale bufiiremu abantu 26 omwezi oguwedde bwakolebwa ku basajja, era nti waliwo bannamwandu abaalabwako nga balaajana olw'ababba baabwe ogenda maaso n'okufiira mu bulumbaganye buno. Waliwo n'omukyala nga Muyindi yali yakafumbirigano n'ebba, okitegeera baali bakafumbirigano n'ebba nga wayise olunaku lumu abakambwe ne bagenda balumba ekitundu mwe baali ne batta omukyala oyo n'asigala nga muwuulu. Kaakati abakyala balaajana nnyo nga babba baabwe battiddwa. Ssaabaminisita Narendra Modi nti nekimukwatako nnyo kati mu kubakubagiza okubalaga nti eggwanga lya Buyindi lyali lisobola okulera eggwanga ne bagenda maaso yasalawo ye nga ye n'agamba nti abakyala bano engeri gye kiri nti Sinduru oyo yayawula abafumbo n'abatali mu ggwanga etibwa erya India, katubajjukire nga operation tugituuma Sinduru, kitegeeza nti tugenda kulwanirira abakyala bannamwandu nga babbaabwe battibwa ng'ennaku z'omwezi 22 mu bulumbaganyi obwakolebwa.
otegedde Sindulu wava awo Ssaabaminisita n'agamba nti abakyala bano tuwulire eggwanga ku lwabwe ekikwekwetu n'akituma Operation Sindulu ba military commanders ab'eggwanga etibwa erya Buyindi n'abannyonnyola ne bakitegeera era bwabato Yindi yerangiridde nti ebadde mu Operation Sindulu. Kakati mu byonna ebibaddewo otegedde Sindulu kitegeeza ki? Mu byonna ebibaddewo atuwuliriza balumbye mu nfu zibadde 9 enfo zibadde 9 abantu 8 battiddwa ku side ya Palestine rather side ya Pakistan abantu 9 bebagenze maaso n'okulabika nti battiddwa naye mangu ddala Pakistan zizzaayo fire ku side ya Buyindi kitundu kye Kashmir kubanga India webadde erumbye ekitundu ekitibwa Kashmir ekiri ku side ya Pakistan nerumba ne province esinga okubamu abantu abangi mu kitundu ekyo ekitibwa Punjabi. Kakati Pakistan kyekuze ne basumulula atirale fire okakananga ba civilian 3 battiddwa ku side ya Buyindi. Tutegedde nti ku side ya Pakistan mubattiddwa kubaddeko n'omwana omuto ddala abawinze Buyindi ne bategeeza nti ne badde precision strike era nga bagamba nti babadde batagetinze oboolyawo terrorist camps zibulako ku side y'eggwanga etibwa erya Buyindi. India amagye gaabwe ne gategeeza nti mu kaseera kano justice is served bamaze okuwulira eggwanga era ne bategeeza nti obulumbaganyi bw'abakoze mu Sindulu operation have been focused bafokasinze bulungi okulaba nti kibakula kyekyo bobadde measured and non-escalatory in nature nga tebagenderedde kutabula mbeera wabula bagambye nti tuwetegereze ne tulaba tugenda kukubawa ne tumeasuringa bulungi bwe tugenda okukuba ne tulaba nga tetwagala kusajjula nnyo mbeera era bo ne bagamba nti now justice is served abantu baffe abattibwa tumaze okuwulira eggwanga. Minisita w'ensonga z'ebyokwerinda ku luuyi olw'eggwanga eritibwa erya Pakistan bamuyita Khawaja Muhammad Asifu ategeezeza n'agamba nti the retaliation has already started batukubye naye tubatandikiddewo okuwulira eggwanga kuba magambye nti mangu ddala Pakistan zizzaayo fire ne tabasatu ku side ya Buyindi. Kakati Pakistan negamba nti tutandise era tugenda tutwala kaseera kawanvu we shall settle the score. Ulira Pakistan egambye we won't take long to settle the score. Tujja kusetulinga sikowa gubeeremu tujja okubayikulayiza. Abapakistan balumiriza Ssaabaminisita eggwanga erya Buyindi bagambye nti yanoonya buganzi waka. Pakistan ekakasiza nti bannansi 8 be bagenze maaso n'okufiira wakati mu bulumbaganyi n'obukoleddwa mu Sindulu operation kyokka bategeeza ne bagamba nti enfu ezikubiddwa zibadde 6 eggwanga etibwa erya India ne ligamba nti bakubye enfu zibadde nga 9 mu kaseera kano. Tutegedde nti waliwo emizikiti 2 egigenze maaso n'okekana gikubiddwa ne gisaanyizibwawo nnyo nnyini ddala mu bulumbaganyi obukoleddwa abasajja abayitibwa aba Pakistan akadde kano kennyini. Tutegedde nti waliwo obulumbaganyi obulala obugenze maaso n'okuleka nti bukoleddwa mu kitundu kye bayita Bahawalpur n'ekitundu kye bayita Murike munda mu ggwanga eryo ekitundu ekiyitibwa Punjabi. Akaseera kano kennyini nga bigenda maaso n'okuleka nti oboolyawo bitambula India versus eggwanga etibwa erya Pakistan beera nga bwetambula. Kakati Pakistan etegeezezza negamba nti waliwo ennyonyi 5 ne drone ez'eggwanga etibwa erya Pakistan baziwanudde mu bwengula bamaze okulabika nti oboolyawo baziwanula. Pakistan etegeeza nti mu byonna bye tukoze mu kwerwanako baliko ennyonyi 5 ez'eggwanga erya Buyindi bazikubye ne baziteeka ku ttaka naye India tennabakakasa nti wabaddewo loosi yonna ennyonyi zaabwe oboolyawo ne drone ebigenze maaso n'okuleka nti oboolyawo bikozeseddwa. Bagambye nti tukubye 5 aba Pakistan era bagambye nti bagenda kuwulira eggwanga katandika butandisi bagambye nti they will settle the score. Ssaabaminisita eggwanga lya Pakistan bamuyita Shehbaz Sharif agambye ategeezezza nti ekikolo ekikoleddwa eggwanga etibwa erya India kikolo kya butiitiizi era n'agamba nti of course bagenda kulabika nti boolyawo bawulira eggwanga bagenda kuba bawulira eggwanga. Ennyonyi z'eggwanga erya Buyindi ennwanyi zirabiddwako nga zibuukira mu kitundu ekiyitibwa Srinagar eno capital city ey'ekitundu ekyo ekiyitibwa Kashmir
era wabaddewo large explosions mu town eyitibwa Ponchi kilometers nga 10 zokka okuva mu line of control oba gye bayita lock ensalo ebaawula Pakistan n'eggwanga etibwa erya Buyindi bayina ensalo gye bayita lock line of control nga babigenda maaso n'okulabika nti bitambula bwe naataddeko Pal FM ekkulira omuntu wa bulijjo akadde kano kati embeera bwetu bweri era bwekyagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo etambula nkubuulira ebimu ku bibaddewo abasajja bayitibwa Abapakistani babadde balumbibwa omusajja ayitibwa omuyindi babadde tebatera kulwana omukulembeze eggwanga eyitibwa erya America gwe bayita Kawando bigambo Donald Trump ategeezezza n'agamba nti akitegedde nti obulumbaganyi bubaddewo wabula n'asaba bano bagende maaso n'okulabika nti emmundu baziteeka mangu nnyo wansi abasabye n'abagamba nti emmundu muziteeke wansi mangu India bwemaze okulumba eggwanga eryetibwa erya Pakistan mangu ddala ne bakuba essimu mu America basoose kuba simu mu ggwanga eryetibwa erya America ne bagamba mu America nti owaayi otulabye otulengedde tukubye tugenze maaso n'okulabika nti tukubye bakubidde minisita w'ensonga z'ebulw'eggwanga erya minisita w'ensonga z'ebulw'eggwanga erya America gwe bayita Marco Rubio ne bamutegeeza ne bamugamba nti owaayi tukubye naye ffe tumaze kati Pakistan yemanyisezzaako Operation Sindoor ne bategeeza America tukubye location zibadde 9 mu kaseera kano yo Pakistan egamba nti bakubye 6 abantu 35 babuusewo n'ebisago ebyamaanyi ddala kale nno bakulembeza ab'ensi yonna bagenze maaso n'okuleka nti oboolyawo balina reaction gye bakoze ngenda kubuulira abakulembeze b'ensi bagambye ekimu Operation eno Sindoor egenze maaso n'okuleka nti ekoleddwa abasajja bayitibwa abayindi naye nno ekitundu ekiyitibwa Punjabi eky'eggwanga etibwa erya Pakistan Pakistan egenze maaso n'okuleka nti erangiridde akaseera akakazigizigi munda mu kitundu ekyo tumanyi kye bagenda kuzzaako ne bagambye nti bamaze okulangirira akaseera akakazigizigi munda mu kitundu kino ekiyitibwa Punjabi tetumanyi bagenda kulabika nti balonkinga missiles ku ggwanga etibwa erya Buyindi bagenda kuzzaako ki naye ng'okusinza ku Ssaabaminisita gwe bayita Shehbaz Sharif ategeeza n'agamba nti ebyaddala tugenda kulabika nti obaolyawo tuwulira n'ebira byetwongera okulabika nti munnange tufuna tugenda kubikutuusaako butereevu nnyo Operation Sindoor kubanga bikyagenda mu maaso yindi yegamba ffe tumaze justice is now served eggwanga etibwa erya Pakistan lyewera ligamba temusobola tukuba ne tubalekanga muyinaayina tugenda kulabika nti obaolyawo tulumba essaawa yonna newankubadde bategeezezza nti bakozeewo quick reaction mu bakasukidde ku saidi ya Buyindi ne batta abantu babadde nga 3 ate nga bagamba nti ennyonyi 5 ez'eggwanga erya Pakistan bazikubye ne baziteeka ku ttaka ba Pakistan eggwanga erya Buyindi nti balikubidde ennyonyi 5 kakati ebirala ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula tugenda bikwongera nenga Operation Sindoor etongozeddwa mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero India bw'abadde alumba Pakistan. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo wabula nnyo okutuuliriza wonna w'okyali mu mukwano gwaffe kakati nno tukwanyula bannaffe abo aba Go Telecom abasangibwa wali Wandege opposite ne Post Bank bagamba nti bakuleetedde amasimu ku bbeeyi eya wansi ate ng'osobola okugafuna ku kibanja mpola amasimu bagamba nti osobola okugenda n'ofuna essimu nga Tecno Pop 8 ku mitwalo 9 Tecno Pop 9 ku mitwalo 11 endala n'osasula mpola mu kibanja mpola Tecno Pop 10 ku mitwalo 12 z'osasulako n'osasula ku Spark 30 osasulako 16 mu emitwalo mu 6 ate endala n'ozireeta mpola Camon 40 osasulako 25 n'ogitwala n'osasula mpola
Infinix Smart 9 osasulako 12,10 n'ogitwala ate n'oleeta balance mpola. Infinix Hot 50i osasulako emitwalo 13,8 endala n'ozireeta mpola. Naawe alina essimu enkadde nga n'oba tewagigula gye bali naye ng'ekyalabika bulungi era nga erina n'ebigyogerako receipt gibatwalire okule top up bakuweemu essimu empya. Bagamba nti ebika bya Samsung byonna era babireese. Samsung ozifuna okuva ku mitwalo 11 balance n'omuleeta mpola okola otya genda n'endagamuntu yo eri original then otwale ne ssente ezo oluvannyuma bakuwa essimu osasule mpola. Balina n'ebika ebirala bingi ku bisale ebisoboka ate nga bagamba nti gwali mu kampani n'emiriraano bajja kugikuleetera wonna wooli. Aba Telecom bali Wandegeya opposite ne Post Bank. Essimu yaabwe erina oti 752 75 49 075 2 75 49 ofune essimu ku kibanja mpola oba noti 772 32 12 noti 772 32 12 banafa ujja kuba tubafuna bulungi nnyo ate nga nkujjukiza Leba Export Company Limited banafe bano bali koma mboga bagamba nti beetaaga abaana abola n'abalenzi abagala okugenda ebweru eggwanga abaana abagala okugenda okukola nga ba housemaid emyaka 21 ku myaka 38 mwetaagibwa okukola Saudi Arabia abalenzi abagenda okukola mu supermarket ne warehouse ne ba bike riders abakola delivery e Kuwait ne UAE mwetaagibwa namwe bagenda okukola nga abazimbi mwetaagibwa akati olina okuba nga oli mulamu mulungi ng'olina ne passport yo essimu noti 2 084 779 074 44 44